us. We're knocking on doors of different politicians to ensure that we paint the clear image of the injustices of Desperate Museveni in Uganda. So we want to ensure that all political actors in the USA, put a stop on the farming of the brutal regime of Desperate Museveni. We are not going to give up until Uganda is free from this junta of Desperate Museveni. So keep doing whatever you're doing and make phone calls, knock on doors of politicians to ensure that they defund this regime of Desperate Museveni. We must fight for justice, liberty, equality, and freedom for each and every Ugandan. So, not give up. Let's fight on. Hi, how are you? So, what is going on back home? The US government is pretty much into funding our government back home. And for the last 4 years, we've been under dictatorship. We requested that we review the funding, the review why, because the government itself has been administrating, has been killing. A lot is going on. There's been a petition that we get to see it after the petition. So, Is this one of the speakers? yes. Okay. So we have missing people Of course, yeah. Yeah, of course. just All right. Let me, I'll give you her email, and then you can send her an email if you'd like to make an appointment. Okay. And we have yours too, because we could see you on Yeah, of course. Yes. Yeah. Yeah, no problem. Okay, so that's We have James. yours? I'm gonna give you mine as well. Yeah, that's James. Thank you so much. Yeah, and I'll give you mine. Thank you. You're welcome. I did call Senator Khan's office, Okay. and they said they're working from home. Oh, yeah. Yeah. And they suggest That's that mine. Yeah. they suggest that we can drop off this drawer. I don't know. Yeah, you could do that, however she said that. Senator Khan's office. Oh, yeah, so this one. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. So if you can just down here, and then take a left, right over here is the Senator's. Okay. Straight down. Yep, so we can take that Where one. the One exit is is. exit. Yep, Okay. and that's the Senate. Oh, You're welcome. Very nice to meet you too. So, yeah, send me an email and send that to Jane as well, okay? All right, nice to meet you guys. Nice to meet you too. All right, good job, folks. Oh, yeah. Fellow Ugandans, we've just seen the torture that the regime has put on our own Charles Kenya Mvawala. The same torture they put on Kapwenza Lukira Basaija, it seems like they're using the same measures of torturing fellow Ugandans today. So we stand in solidarity with our comrade Charles Kenya Mvawala
And we strongly condemn the brutality of the regime of Despot Museveni. We Ugandans, we shall not be silenced by any kind of torture that you're doing today. Because what you're doing today is not new. We saw it in the past regimes of Uganda. So Despot Museveni, you're not going to intimidate any single Ugandan in diaspora. It is sad that the wounds Mavawala is having today, is having them on behalf of each and everyone in diaspora, and mainly those who are oppressed. Speaking truth to power, exposing your injustices should not be persecuted or should not make someone a victim of the regime's torture. So enough is enough of brutalizing Ugandans. We must live in a free country where there is no violence, where there is no torture. So we demand justice for our comrade Charles Bikanya Mavawala. All those who abducted him, all those who inflicted pain and torture on him should be brought to books of justice. You messed up with the wrong person, because Mavawala is an American citizen, and we are going to stand in solidarity with him to make sure that those culprits are held accountable. So we are not going to give up on our own. We shall keep fighting back until the perpetrators of human rights in Uganda are brought to books of justice. So, our brother, our comrade Mavawala, solidarity from you, from all your family members, the comrades in Boston. We're standing together with you, and we shall demand justice for you and your family. So Ugandans, keep fighting. People power! Our power! People power! Can you feel? Everywhere! Look! La! Basebane banyaba abalungi gyemuli muli bulungi zeno olwaleero byenandyagadde okwogerako byonna Kansona Lukola byogeddeko, naye kenfunye omukisa okwogerako nammwe baganda bange ngenda gukozesa ate nyongereko n'ebirala. Guno omukisa Basebane banyabo si gwa bulijjo. Abo abasajja abatunyigiriza bafuba nnyo okuba nti tetusisinkana kubagamba bigambo bino. Bafuba nnyo okulaba nti tetusisinkana n'abantu baffe. Batya nnyo okulaba nti nze byemmanyi oba Nalukola byamanyi oba bakulembeze abalala singa tubiteeka mu bwongo bwammwe ate mugenda kufuuka kizibu gye bali. Yensonga lwaki bafiirawo nnyo, bakozesa amaanyi mangi nnyo. Ennaku ntono eziyise ekizimbe kyayidde mu kibuga ne wayitawo eddakiika 2, eddakiika 3, essaawa emu, essaawa 2 n'ekitundu namba nga tewali wa poliisi na wamagye yatuuseewo. Mulaikinga video mugisharinge ensonga yaabwe. Naye n'obagamba nti Kyagulanyi wuuli wali ali ku dduuka teziwera ddakiika 2 ng'obusajja bonna butuuse n'emmundu. Saawa zino emmotoka eyinza okufuna akabenje ne bamala ebbanga nga tebatuuseewo kubanga ekibakwatako si kuweereza bantu. Basebane banyabo olunaku lwaleero munzikirize nkozese omukisa guno njogere ku nsonga nga 2 oba 3. Bwe twasembayo okusinkana twali Kawempe wali ku 5. Saafuna mukisa gumalayo be nali njagala okubagamba kubanga bajjako amasannyalaze. Ku kiseera ekyo nafuna omukisa nembawo obujulizi ku musajja ono gwe bayita Nalukola. Nabawa ebyafaayo bangi nnyo mbadde muntunuulidde naye temumanyi nti mummwe mulimu abasajja n'abakyala bannaggwano. Nakozesa omukisa ogwo mu abantu b'omu Kawempe North okubanjulira omwana wammwe gwe beezalira kuba temumutegeera nga bwe mutegeera. Ekyo nakimala ku lunaku luli.
olunaku lwaleero sigenda mubanjulira, sigenda bawa byafaayo, sigenda bawa bujulizi, kubanga ekyo twakimala, gye tuva tetwagala kuddayo. Basebo ne bannyaba, ensonga gye njagala okwogerako olunaku lwaleero nsonga nkulu nnyo, era sazenzeko olwaleero, wabula nakutwa omuntu nenzija naye. Omuntu oyo mukozi wa Museveni, omuntu oyo yalina mmwe, omuntu oyo y'omu ku be twalabirako. Mukyala muyivu, mukyala waakuno Muganda. Omukyala oyo yali wa FDC, n'ava mu FDC n'atandika ekibiina kye bayita Uganda Federal Alliance, naye Museveni n'amala n'amugula. Basebo ne bannyabo abantu abo be bagula tekitegeeza nti baba tebategeera, baba bategeera, naye ensonga lwaki babagula, babaagala babasirise babasiruwaze. Ng'abazungu bwe bajja wano balondayo be twesiga abagezi baffe, ne Museveni bw'akola n'abagula n'aggala obwongo bwabwe. Ennaku ntono gye tuvuddeko, mukyala Betty Kamya nga ye kalabalaba wa gavumenti eya Museveni, Inspector General of Government, kaliisoliiso wa gavumenti, ng'ekitongole kyakulira kye kyafulumya alipoota ne kigamba mu Uganda buli mwaka babba triliyoni 10, si miliyoni 10, si biliyoni 10, biliyoni ebamu miliyoni 10, triliyoni ebamu biliyoni 10, tegeeza triliyoni ebamu miliyoni omutwalo gumu. Kaakati babba triliyoni 10, tegeeza babba miliyoni emitwalo 10 buli mwaka. Basebo ne bannyabo ezo sente ze babba, singa ffe tubadde tukulembera mu myaka 3 zimala okukola enguudo zonna mu Uganda zonna n'olwewo wammwe mu kyalo. Kati wano we tugenda njagala mumpulirize bulungi nnyo. Wano we tugenda basebo ne bannyabo njagala munjazika amatu, saagala yadde n'akolola, kubanga sinnabagenda mu maaso. Njagala muwulirize ebigambo Betty Kamya omukozi wa Museveni. Njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 olunaku. Njagala mukkirize nti bano abantu bamanya amazima, jasi beewuddisa. Njagala mumpe eddakiika 2 nga musirise tewali yadde akolola, muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo. Betty Kamya, njagala bakuteekeko. Abandaba era abankolereza, nze Betty Kamya Kiroomwa, era nkolanga kaliisoliisa wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi, obulyake n'obukenuzi nga bigeye mulabe namunzisa abanyabonya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala nabikola ebyetaagisa, si kuba gavumenti talina ssente, wabula lwakuba ssente gavumenti beeziba okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizaalisa abakyala kubo nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekibunyamiza, emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi. Si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo, naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawa ssente okukola ku nsonga ezo, ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako, kitwale nti lwanguzi, bukenuzi, bulyake na bulabbayi, nti obudde obukutte ejjembe mu Uganda. Bannayuganda bangi muwa omusolo era eri gavumenti, naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugenda mwandifunye lwababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa bonna bagagawale, ennyuga ne PDM, naye era nga ssente bazibba, ekizingamizza enkulaakulana mu ggwanga lino. Abantu ababba ssente nno mulowooza nti babeera bangi, baalubatu. Uganda eno erimu abantu obukadde 45, naye kwabo abantu ng'emitwalo 35 bokka be bakola mu gavumenti.
ate era ne kwabo abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okweregera ne baleka abangi nga bali okukunkumuka oba musigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abawera eddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti 3.5 bokka be bagabana ebya Uganda. Kyevudde nze wano ku mukutu guno okubasoomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu ne bwokomaawo bamweta Kyagulanyi bya Betty Kamya kyokka ng'abikkirira. Ebyo ebigambo bya mukozi wa Museveni kyokka ng'abikkirira. Baganda bange mu Uganda tuli bannayuganda miliyoni kati 49 tugenda kwera miliyoni 5. Buli omu ku mmwe asasula omusolo n'amazzi gonywa ogasasulirako omusolo. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali. Njagala mumpulirize bulungi. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali buli mwaka beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo kubanga Uganda nsingagga basingayo bya bugagga bya nsi basingayo Uganda basingayo gwe. Bwe twogerera wano buli omu ali wano n'omwana gw'olina eka buli munnayuganda nga muzaale ne bw'aba wa lunaku lumu abangibwa miliyoni 2. Ani yazeewola? Museveni ne banne. Zaakola ki? Bazigabana ne bazigulamu ebisimbe n'ebyobugagga e Bulaaya. Ani agenda ozisasula? Gwe n'omwana wo n'omuzzukulu. So tuli wano basaba ne banyabo, njagala nnyo muve wano nga mutegedde lwaki tukuŋŋaana, lwaki abantu nga ffe twewaayo ne tugamba ekimala. Bwe twasembayo okusinkana nabagamba nti abamu ku ffe twandibadde comfortable, abamu ku ffe twali tusobola okubeera mu bulamu obulungi olubeerera, abamu ku ffe twali tusobola okugenda e Bulaaya ne tubeera eyo, abamu ku ffe twali ba artist. Kansol Nalukola abagambye nti Kongo y'ensi esinga mu nsi yonna obugagga, naye Abakongo be basinga obwavu mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga abantu baabwe abalina amaloboozi, abayimbi ba Pepe Kale, ba Alusi Mabeere beeyisanga embodooli ne batandika okusudiya Mobutu Sese Seko nabbe ensi yaabwe kati tebasobola kubeera mu nsi yaabwe, babeera France naye bali eyo banaku kubanga tebasobola baziika France. Basebo ne banyabo ndi wano okubakyajinga olunaku lwa leero. Mbategeeze nti naffe twawambibwa omusajja omugwira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwa leero giweze emyaka 39 bangi ku mmwe temwali bazaale. Nange mwenna abasinga wano obungi basinga obukulu naye nange yansanga nyina emyaka 4. Bwe yajja wano yalimbalimba bakadde baffe nga buli ageziwala gwanyiga, buli ageziwala gwanyiga. Bakadde baffe mubalabye bonna bagenze babatta, amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo. Mwe abasiraamu bawano mukimanyi Sheikh Muzaata yafa yekka oba batamutte? Mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba batamutte? Mwe abakatoliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizitobanga yafa yekka oba batamutte? Abamu babatta mu kyama babatisa butwa, abalala ne babatuga butuzi, abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo, abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira. Baganda bange njagala mumanye mmwe gwe bakufuula muddu mu nsi yo. Ne bano abantu abatufuula abaddu bakikola batya? Nzirayo ku mboozi ya Betty Kamya. Tuli miliyoni 49 naye bagenda ne bafunako abantu 35,000 ne bagiwa emirimu. Nabo bakozesa abakozese bani bali kagurupu akatono bwe kati abantu 3.3 tebajuza na busaabala. Naye bawa mensi yaffe omusajja omugezi omu Malcolm X yatusomesa n'atugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula mudduwe okujjako ng'okkiriza. Twabamu twagana kyannaku kibaganda baffe abasinga babatestinga batya? Bakwata ku mutima oba ku lubuto? Babasinga
balina akatengo ate balina enjala ne babatiisatiisa tugenda kusiba tugenda kutta oba ne babagamba tugenda kuwa ssente naye bw'osukka levo ey'okutya oba n'osukka levo eya ssente oba owangudde tobalabera omugezi omu yatugamba true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death. Because if you don't love money, nobody can buy you off. And if you don't fear death, nobody can scare you off. Edembe erya namadala lwerunaku lwolufuna eddembe erya namadala lwerunaku lw'olirinya ku kwagala ssente n'olinya ne ku kutya kubanga bw'oba osusse okwagala ssente teri asobola kukugula ate bw'oba osusse okutya okufa teri asobola kutiisatiisa ontiisa eki kati baganda bantu mwabeekawempe njagala okubategeeza nti bano abantu abatono abaatuwamba batono nnyo ate bafaanagana bw'obatunulira obalaba bawambye buli kimu genda mu poliisi be badipisi ne bwaba waaluwa ne bwaba weeyumbe bafaanagana be bali mu buli ofiisi boogera olulimi lwe lumu genda mu revenue genda mu SFC genda mu poliisi genda mu magye be bamu bano abantu batya nnyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.